mukama wange amanya bampita Col Patrick nva mu Agdalive. Mbadde nina ekibuuzo kyenzize nga nfumiitirizaako nga njagala okumanya mwe mulowooza ki ku kyo tuyinza kukola ki. Amanya agago bakuyitani mukama wange? Manya agange nze Kibirige David ndi mutuuze mu ggombolola ya Mpenja mu luka gwa Binzi ku kyalo Buyinja Butole. Ndi musajja mulimi ate nkola mu byobulamu. Tweyanziza nnyo n'esiimye okusisinkana. Kakati mukama yenza abadde abuuza Gomba yaffe bingi okuva mu myaka 10 waliwo ebikolebwa bitulaba era nga sifa abaali banyoomebwa ennyo nga n'erinnya otya okulyogera mu bantu. Naye we tuli si we tulina okubeera. Mwe mulowooza gw'olowooza kiki ekyo kye tulina okukola okulaba nga twongerayo Gomba yaffe okumutindo ogwo gwe tugyetaagako? Webale nnyo ssebo. Okusooka kwa byonna neebaza obukulembeze obuliwo n'obwo baali bubaddewo obwayiya ne bugamba nti Gomba oba ekitundu okukulaakulana tulina okuba nga obukulembeze tubusembeza eri abantu. Nga tukyali mu Mpigi, Greater Mpigi, Gomba yali tawulikika mu butuufu. Naye okuva Gomba lwe baajawula ne tufuuka disitulikiti eziwera 3 mu Greater Mpigi nga ziva mu Greater Mpigi, nga Gomba twakyukako naddala oluvannyuma nga tufunye oluguudo lw'enkakasa obulungi nti gwali musolo gwaffe, era neebaza ababi b'omusolo abataddukanga misinde mwe mwava omusolo oguzimbye oluguudo n'ogukola ebirala bitulabanga okunyiriza amalwaliro, okuzimba amasomero. Sente ezo teziba za muntu naye ziba zaffe ffennyini abatuuze mu ggwanga ababi b'omusolo. Kati nga tugenda mu maaso n'ekyo Gomba omukulaakulanya twebaza bakadde baffe abazze batukulembera mu mbeera ez'enjawulo, naye nga kati abaana baffe betuzadde tulina okubazimba n'okubawa amaanyi banyweze obukulembeze, kubanga obwongo bwabwe bulabawala. Ffe abazadde tusigale nga tubatunuulira n'okubawabula okulaba nti tukyuka mu mbeera eyo, tukyuse obukulembeze nga tubuzza mu baana abato, mu bavubuka. Kijja kuyamba nnyo Gomba n'okukulaakulana. Mu bufunze tuweemu n'abato, tuweemu abato, abakulu basigale nga bawi b'amagezi. Abatulaba ku Agdalive eyo naye yendowooza ye nti tuweemu ku baana nabo bajje Gomba ajja kukulaakulana. Fresh gakuweebwa muno. Tweyanziza nnyo, tweyanzege okutuwabula n'okuwongera nanti amagezi tegaba g'omu, ate buli we tugenda nga tufuna endowooza ezo naffe wabako bingi betukyusa. Batulaba Agdalive, nze Col Patrick, mbakubiriza okusubscribinga ku YouTube channel yaffe, otekamu Agdalive no subscribinga no likinga n'onyiga ku kide nanti buli update yonna ebeerayo oba osobola okugifuna. Webale Semusujjo William mwambeera mu ggombolola y'Empenja mu luka gw'Ekiriri mweresi y'Ekiriri East. Nesime okusisinkana. Kakati mbadde n'ekibuuzo ekimbobby omutwe nga ngamba Gomba yaffe ddala biki ebyo bituyina okukola okulaba nga tugiyitimusa, tuwulira ebyalo ebirala, tuwulira disitulikiti endala nga zivuga nnyo eyaffe ebadde ekyavumbeera nga tennatuuka ku ssaawa we tuli. Yes, waliwo enkulaakulana gye tutuuseeko, naye gwe olowooza biki ebyo bye tulina okwongeramu okulaba nga Gomba etuuka ku mutindo buli omu bw'agyenyumirizaamu? Okusookera ddala tulina okutunuulira ekyobukulembeze, naddala nga tuteekawo abakulembeze abato. Tusanze ebiseera ebisinga abakulembeze ababadde mu buyinza bakulu bagamba ne gwezadde akubira engoma n'ozina, kati tuteekayo abakulembeze abato kubanga obwongo buba bukyali bwogi. Gawonala Mityana waliyo Honalebo Zaake, n'olaba ba Honalebo Kyagulanyi mu Kyaddondo, n'olaba ba Honalebo Muwanga mu Butambala. Olaba abamu bagamba nti abato bano tebanategeera bintu, bagenda ku just kukolerayo fujjo nakufu bwe bityo. Gw'okirowoozaako kyekyo? Babitegeera obwongo bukyali bwogi, baba bagamba ne gwezadde akubira engoma n'okola ki nozina. N'okyenteesa yange badde nteesa mu kukyusa mu kulembeze buteekeyo emiti emito kubanga obwongo buba bukyali bwogi nnyo okusinga ku bakulu. Abakulu basigale nga beebuuzibwako bakonsultant.
Obiwulidde, buli omu alina endowooza ye ku kiki kye tusobola okukola okulaba nga tukyusa Gomba. Naawe olina endowooza yo, genda ku YouTube yaffe tuwe endowooza yo, nanti wansi awo waliwo we tuwandiikira ne tuddamu ne tufuna endowooza gye muli, naffe ate ne tusobola okubaddamu. Mubeere ku Agdalive, amannya nze Patrick, omuweerezaawo. Nze Narongo Isabel. Amanya gange nze Ndahiro Albert. Abantu singa gomumanyi ng'omubaka w'abantu. Omuvubuka owa Kavaro. Amanya n'Edoboozi Kalisa Dennis. Nze Senkubuge Rogers Tebitendwa, one of the best MCs in Eastern Central Africa. Ndi mwana we Gomba. Nsisinkanyeko aba Agda wano. Mubeere ku Agda. Abakoze omulimu omulungi ennyo okukunga abavubuka b'e Gomba ku by'enkulaakulana n'ebyokukwatirizaganya awamu. Nkubiriza bonna bannagomba banange tubeere bumu, ate kirungi twafunye eddoboozi erya Agda. Nebaza nnyo Daddy Conrad, Mwami Philip, nebaza ne Mwami Senkubuge, emirimu gye mukola mu butuufu mugenze musokoola buli munnagomba yenna era okwegatta ge maanyi. Tukolere wamu mu nsonga zino, leero kiri wagundi luli kiri wagundi. Mwena makuliriza mubeere ku Agdalive. Subscribe to Agdalive every time, every day, every night. Mbeera ku Agdalive buli kadde, tovaako. Subscribinga, kwata mu kide, buli kimu ekigenda maaso ku Agdalive ojja kuba okifuna. Mbagala nnyo, mubeere bulungi. Agdalive, eddoboozi ly'eggomba.